kakampi kayimirizani kaba kampi bwe kati ne keesolayo nga tekaliko yadde n'akabina nga kampi ngaki ne kagira kati omukono ne kayimiriza trailer namba kagira kati oba bakuwaana giyiseewo kakulaga ekyo bayita authority gwe giyiseewo genda kana akampi kayimirizani maama akampi si ke kali mu kuyimiriza kebera ku nkofiira yaako kuliko ekigambo bakita Uganda government na wano weebiri Uganda government yeri mu kuyimiriza togeza no ngandi akakampi nigwe kayimiriza kagambye yimirira kanyome olabije binaggwera kubanga ate kajja kukwata radio call eno gye kayina ate otyanga omusirikale w'emmundu n'otanyoma nga akutte radio call aba mubi nnyo kubanga ye w'omunyomera agira bugize ati already ali in touch with the communication house ali in touch nabali abalina obuyinza asobola okutegeeza institution yonna nti eno gwe oluleese n'okamala bumazi olaba bulabi ng'akwata ati esimu manyanga radio call nga gamba control over 921N6B byayogedde awo gwobitegedde nnyo gomanyi kyakwogeddeko awo tokimanyi wadde mbukuwayiriza ekintu kyonna naga nti waliwo emmotoka eyakampitako naye abalimu balinga batujju entunula yabe babadde nga batujju kati ate bali bakunonera ku maanyi ku leve eyo kwe bakunonera bo bajja bamanyi banonye baki batujju emiggo gye bakkuba gya kitujju bwemuseka kyenga okibuuza nze nali sitira ddala radio call ng'omuntu bwemulaba ne radio call muzaala wane nga atwalire otiisatiisa nga nsinga kutya wammundu myaka gyadda giyingidde 25 nagenda wali Wandegeya nali ntutte embwa yange gijjanjabe Wandegeya waliwo eddwaliro ly'embwa dda tutuuka ku geeti oba omusajja omusirikale twamusanga ayina attitude oba kyali ki oba yatugamba biki bye tutaawulira sijjukira nagwe nali naye n'atugamba bintoza bane tumuzaalawa ye yakitwala twamuzaalaye twamunyoomi ffe nga tuyisaawo mbwaya ffe nga tuyingira munda nga tugiwa abasawo nga bajja adimitinga nga batusubiza lwe tunaaginona nyinda okudda ebweru ku geeti omusajja ng'agamba nti ndiyo wuyo nemugamba ndiyo wuyo ani ng'agamba munne huyo alizalawo mimi huyo alizalawo mimi ebimu n'oluswayiri nange nyina lutonotono ebimu nga sibitegedde nga mubuuze kiki nga omusajja tanneesibaako tuba tukyakaya naawe twagiwinga kumbe yewe nabadde nga sinnajja ndi eri munda yakute radio call n'akubira ab'oku CPS n'abagamba nti wano waliwo omuntu omuzibu ennyo munyambe mangu muweereze obuyambi muweereze patulo mba nkyakayana naye bwendi nga patulo zisiba bbiri awo ebweru epatulo bwe zasiba bwe ziti nga babuukako abamu nga batekinga position bati ningamba ate mutawaananyi omusajja ne bamutuka ndiyona yeyikuwapi nagamba ndiyo wuyo abasajja ne bagamba kaakini ne bagamba ati kiki nagamba kaakini bali bakokinga oba yabagamba ndi mutujju oba yabagamba kinze simanyi abasajja nga bansitula ng'akasawo ka lumonde nga tebanteeka kapikaapu nekyenkoze sinakitegeera bulungi yabayise sibannambulya kibanvunaana naye bo bantwala era gulubagulwa ku CPS oluyita luto mabega wa kimeza jamu engatto kakini yamanyi bye yabagamba ebyaddako awo saagala bbi ku buliro ojja kunsekerera nnyo balokole muli bazimu eno olugambo kambanfeebazi naye natya radio call okuva olwo yayogera bwogezi ku radio call yamanyi bye yabagamba kubanga alina communication kubanga ali connected olwo nategera amaanyi ga communication era nentegera abalokole tebamanyi kye balina okimanyi nti bwewajjula omwoyo omutukuvu n'otandika okwogera mu nnimi empya okimanyi nti bakuwa radio call ogirina okimanyi nti olina obusobozi obusamoninga era obuyinvitinga eggulu lyonna interveninge mu situation yo obadde okimanyi ekyo kyova olaba ye setaani akutya nnyo gwe teweemanyi naye ye setaani akutya nnyo akimanyi olina obusobozi oli connected olina oluwaya olukuvaako ne lwogera eri waggulu olina network
yakutya gwe tumanyi manyigo naye Setaani yakutya nnyo, mizimu gikutya nnyo. Era bwe giwulira ng'otandise control over rapacity lyababandara na mandiri ya baba rantaka ng'emizimu giga nti wano wafiira muloge ekiddako tetujja kisobola kuba kati bayita tobategeera kubanga eggulu bali bamalayika b'eggulu ekyo kye basinga okutegeera nti kowulira ayingidde mu nnimi kati ayita reinforcement, kowulira ayise eggulu ayagala buyambi muyingireewo. Lyerinnya lye baakuwa erya Yesu, ge maanyi g'olina gakutambulirako. Emizimu gikutya, Setaani akutya, lubaala akutya, ebiteega bikutya, amajiini gakutya, eddogo likutya. Gamba nti amiina. Ekyo kye bayita authority. Oli owa poliisi gwe gambye ne bwaba mutono ne bwaba mumpi ng'ataddeko enkofiira eriko Uganda government. That is the whole Uganda. Mukuba oluyi ojja kuba okubya Uganda, okubya government era olukutwala mu kooti. Tebagambako nti ovunaanibwa okukuba Rosemary Nancho omusirikale wa poliisi. Owulira bulizi nga bakusomera bagamba ovunaanibwa omusango ogw'okukuba government ya Uganda oluyi n'ogamba nagisanzeewo. Kewamukubye ng'ali mu uniform ng'ayambadde akakofiira wakubye government. Yabadde government yayimidde ku luguudo naye kuyimiriza. Yabadde mandated by government, empowered by government okuyimiriza trade oba nnene oba ntono alina obuyinza obugiyimiriza. Era waddembe nga yimiddwe gituulamu n'agamba tugende ku CPS. Ebisigadde gwe omanya bw'okikola. Ye aduumidde tugende, gyagamba tugende gye mulaga. Ngezaako okulaga kye bayita obuyinza bw'oyina. Oyina obuyinza obulagira ebintu ne bibaawo mu linnya erya Yesu. Kampulira omulokola ngamba nti amiina.